Alright, Uganda ndaba yonna gy'osinzidde okuba ng'ongoberera nkwaniriza ku mukutu nate amannya nze Jonathan Exclusive. Ssaawa wenjogerera 7:25 wabula waliwoko story obwedda gye nninzeeko okukola nga njagala kuba nga nfuna ku source entuufu naddala okuba nga nkuleetera ekintu ekituufu. Obudde bubadde buziba olunaku olwaleero. Leero olunaku lubadde Lwakusatu nga luziba. Waliwo kamawulire gabunye omutimbagano oluvannyuma lw'okuba nti waliyo press release oba ekiwandiiko eky'amaanyi ekifulumiziddwa naddala ku kivvulu ky'omuyimbi David Lutalo, that is Babongote concert ebadde ey'okubaayo ng'ennaku z'omwezi 27 that's ku Serena Hotel. Concert eno tutegezeddwako nti eyimiriziddwa nesobola okuba nga eyongezebwayo paka mu mwezi ogwa November, that's ogw'Ekumi omwaka guno ogwa 2024. Nsuubira actually yeeyongedde ebbanga lya myezi nga 10 oba nga ogezezzaako okuba nga ogattagattamu wabula bingi ku social media biri mu kuba nga bitambuzibwa ensonga ez'enjawulo, buli muntu ali mu kuba nga akyogerako mu ngeri ye, wabula ngezezzaako okuba nga nkusunsulira ekiwandiiko ekyo nga bwe kifulumiziddwa anengezaako okuba nga nkuleetera ensonga enkulu oba oliawo lwaki konsati eno eyongezeddwayo. Mu bimu ku bifulumidde mu kiwandiiko kigambibwa nti olukuŋŋaana lwa NAM n'olwa G77 plus China ze tumanyi obulungi nti zimaze akabanga nga ziyinda mu ggwanga wano Uganda. Tutegezeddwako nti abakulu aba NAM ab'olukiiko olwa NAM abamu bakyali mu ggwanga Uganda era nga bagenda kuba nga bamalamu ebbanga ppanvu ate nga bw'omanyi nti Serena Hotel kye kimu ku bifo ebyali byabuukingibwa okuba abakulu bano nga bawummulirawo okuba nga basulawo nga bw'omanyi nti kifo ky'amaanyi oba oliawo kiri recognized, so abasala okuba nga baleeta abakulu abamu babeere nga basula ku Serena Hotel. So wabaddeko embeera eyo nga tebayinza kuba nga bakolerawo concert ate nga abakulu abamu bakyaliwo mu Uganda. So situmanyi oba wadde tewasobola bbaawo ngeri yonna gavumenti gye badde eyinza okuba nga ekikolamu aneereka concert eno ne runninga cause tulabye bataddemu akasente kabadde kangi up to the last moment omuntu okugamba mu wiiki esembayo anti concert tegenda kubaawo. Omunnayuganda ayinza okwebuuza nti gavumenti ebadde teyinza kubanga naddala ekyusa abagenyi bano we balina okuba nga babeera. So ebibuuzo bingi ebikyali ku nsonga eno newankubadde answer zikyali ntono ddala naye omayinza okwebuuza nti what are the factors oba oliawo gavumenti esinzidde ku ki. Situgenda kugamba gavumenti naye wabula omutegesi ne bayogedde nabo ne batuuka ku kyokugamba nti concert egenda kuba nga efuna schedule endala. Oyinza okwebuuza nti wabaddewo nteeseganya kyeyo, wabaddewo kumuliyirira kuba tumanyi ffenna oba wali otegeseko ekintu ne weba birthday tumanyi akasente kosobola okuba nga oyiwamu kasente kabeera kangi nnyo ddala. So ffenna tuli mu kwebuuza ddala omutegesi abadde Michael Events Michael Events oyinza okwebuuza ayinza kuba nga akoseddwa kyenkana ki. Ngenda kuba nga nkufunira manager w'omuyimbi olunaku olw'enkya actually lwe luno lwennyini ngenda kuba nga nkufunira manager w'omuyimbi twongere okuba nga tuttaanya ensonga zino naye nga olukuŋŋaana lwa NAM ne G77 plus China ye cause enkulu evuddeko ekivulu kya David Lutalo okuba nga kiyimirizibwa. Muve ku propaganda wa social media, ndabye abamu babireetamu ebyobufuzi, ndabye abamu babireetamu ebintu ebityo naye ekikulu kiri nti olukuŋŋaana lwa NAM ne G77 plus China lwe lumu ku nsonga lwaki concert eno ey'omuyimbi David Lutalo eyimiriziddwa. Nyinza okuba nga nkujjukizaako katini anti David Lutalo yatandika okuba nga alanga show eno naddala nga way back okumala kati anyinza okugamba kuva mu December nga Guy alanga show akoze press conference akyadde ku ma TV ag'enjawulo buli kimu kibadde inline
okubanga tufuna ekivvulu kino. So sisuubira nti waliyo Munnayuganda ayinza okubeera eyo n'asanyuka mu mutima nti olw'okuba ekivvulu kya David Lutalo kiyimiriziddwa. So nsuubira ffenna tuba tuli mu mbeera y'emu, mbeera ya kwebuuza lwaki kino kibaddewo, n'abakulu okwebuuza nti tewabaddeewo ngeri ndala yonna gye mubadde musobola kubanga mukyusa abagenyi bano abannaamu, because tulina hotels nyingi mu Uganda, Entebbe gye bakolera enkiiko ezo waliyo abantu waliyo hotels nyingi bosobola okuba nga batwala ne bawummulira awo, naye omuntu ayinza okwebuuza lwaki tebasazeewo kintu ng'ekyo mu mbeera eno y'okuba nti omuyimbi adde ataddemu akasente kangi. Actually ng'ovudde ne ku side y'omuyimbi, point y'amaanyi osobola okugyesigamya ku mutegesi, that's Michael Events, abadde ataddemu akasente akawerera ddala nno munnange. So nabo baavayo ne bagamba nti show y'ababongoote eri rescheduled, ate nga tegenda kubeerawo nti oba mu wiiki emu oba bbiri ng'egenda kutwala emyezi. So I think wateeka okuba nga waliwo colosses nyingi ezinkaaliddwa mu kintu kino. So I don't know how the government is gonna help this guy. Situmanyi bwe bagenda kuba nga bakikola, naye ku side yaffe ng'abamawulire oba oli awo era bingi, era naffe programs nyingi tuba twazikola, emikutu gyaffe tuba twabategeeza nti tugenda kuba nga tubaleetera concerts ng'ezo, kati ate bwe bagireschedulinga osobola okuba nga okitegeerako nti egenda kuba nga of course naffe tuba tukosebwa abafans baffe okuba nga tubaleetera ekintu ekirungi. Naye nga yembeera bwetyo. Mbadde ndudde okulabikako, mbadde ndudde okuba nga ndeeta ku content, bingi ebadde byantukako emabegako awo abamu babitegeera, naye mbasuubiza okuba nti wendi kati updates nziyina. Gw'ayagala okuba nga omanya ekintu ekituufu olina kuba nga okimanyira wano wokka ku Jonathan Exclusive. Namba yaffe ya WhatsApp ebaawo awo, just in case ng'olina kyoyagala okuba nga otutegeezaako, osobola okuba nga otukoonako ne tutambuza ffenna ensonga mpola mpola. Teweerabira muganda wange wa General's Pizzeria Entebbe, mba ntambula wamu naye wasobola okuba nga bw'oba nga olina ekintu kyoyagala okuba nga oyisaawo season eno, tugenda mu season ya Valentine's Day, oyinza okuba nga olina ekintu kyoyagala okuyisaawo, obubaka bw'oyagala okuba nga oweereza omwagalwa wo, kyolina okukola kiri kimu, koona ku namba yaffe eya WhatsApp, ate ensonga tube nga tuzitambuza mpola mpola. Ebintu bingi tujja kuba nga tubikuleetera, emboozi ya David Lutalo ne update gye mbadde njagala okukuleeterako olunaku olwaleero, ate ebirala bingi ebyetooloolera ku mboozi eno, byonna ngenda kuba nga mbikukuŋŋaanyiza, ate nsobola okuba nga mbikuwa nga mbijjira ddala ku kinyusi, naddala ekintu ekituufu. Webale nnyo okuba nga ongoberera. Nze Jonathan Exclusive. Babongote concert eyongezeddwayo naye ekomawo.